n'olwekyo zaakozesebwanga zaaterekebwanga za multiply zakopebwanga. Kakati wano twogera ku Zerubbaberi baali bazikozesa okwebaza Katonda olw'okubajja mu bunyage n'okudda nga balamu. Tuyanza Musumba omuntu ayinza otugamba nti ezo ennyimba zaali zakuyimbibwa mu ndagaano nkadde naye tulina obukakafu mukyala Kabiito mu ndagaano empya nga batukubiriza okuyimba ennyimba za Zabbuli ezo. Yesebo batugendako mu Bakolosaayi 3:16 agamba nti ekigambo kya Kristo mu bugagga bwakyo bwonna kibeerenga mu mitima gyammwe muyigiriziganenga era mubuuliraganenga okwebaza mu mitima gyammwe Katonda mu muyimbire Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye mwoyo by'anaaba basobozezza okuyiiya. Tuyanza nnyabo n'Abefeso 5:19 Yesebo. Olw'ekibuuzo kye naleese mu kwanjula ng'ekibuuzo kibuuza nti na bino byalungamizibwa Katonda byalungamizibwa mwoyo mmanyi tujja kituukako naye ne mukyawandiikibwa kino okulungamizibwa omwoyo mwekuli muyimbe mu Zabbuli mu bitontome mu nnyimba ezawandiikibwa nga zirungamizibwa omwoyo. Kituufu era nga n'olwaleero waliwo ennyimba eziyimbibwa nga zaayiyizibwa buyiyizibwa naye n'owulira ng'oluyimba olwo lukoze eki lukukutteko n'owulira nga kituufu mwoyo yalukkiriza era nga buli aluwulira atendereza Katonda nannyini buyinza. Ne mu Zabbuli bwe kityo ti Zabbuli ezisinga obungi zonna zalungamizibwa mwoyo mutukuvu ne Yesu Kristo yennyini yazoogerako. Efeso 5:19 agamba nti nga mwogeragananga mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo nga muyimbanga nga mumukubiranga ennanga mu mitima gyammwe Mukama waffe. Tweyanziza wonna we tusomye watukuutira nti Zabbuli zino tuziyimbe mu mbeera yonna si za ndagaano nkadde yokka naye ne mu kiseera kyaffe kaakano tulina okukola ki ziyimba mukyala Kabiito. Kadde kyanuka wava okutusomera nti nga mu kuziyimba zino zituyamba n'okussa ekimu n'okuzzaŋŋanamu amaanyi. Mbuuzeyo akabuuzo. Yesebo. Zabbuli zino tuzisangawo naffe twongerako. Mukadde kyono kagambye mbu waliwo situyiye ennaku zino n'olimba n'owulira ku Zabbuli kuno naffe twongerako newankubadde zaffe teziyingira mu byawandiikibwa. Esebo twongerako kubanga olina n'essaala zennyini bw'otandika okufukamira okusaba ng'otendereza Katonda n'owulira ng'essaala eyo yeeyo era etuuse mu maaso gaani ga Katonda. Biyinza okuba nga tebiwandiikiddwa, biyinza okuba nga abalala tebabiwulidde nnyo naye nga bikomye ku ggwe nga Dawudi bwe yasaba wali Nasani ng'amaze okumubuulira nti ye ggwe olugero luli n'agamba nti onsaasire ayi Mukama mu bungi obw'okusaasirako. Naffe tusaba Katonda mu ngeri y'emu. Bwe tweyongerayo mu maaso tubadde tukikonyeko naye tugenda kigaziyambu nti bantu bangi nabo bayiye ennyimba naye twagambye nti Zabbuli zino zayizibwa experience gye tuyiseemu. Oli mu nnaku ne bawandiika Zabbuli, ssanyu ne bawandiika Zabbuli naye twagala okakasiza ddala nti nazo zaali inspired. Tubadde tukyogeddeko zaalungamizibwa, tulina obukakafu nti ne Zabbuli zino zaalungamizibwa
kubanga gye tuvuye tugambye ebitundu ebirala bya Bayibuli Katonda atwebikulira. Naye wano ffe tuwandiika nga tuwandiika ku Katonda. Okuwandiika kwaffe kuno, okuwandiika kwa Zabbuli kuno kwali inspired. Kantandike ne mukyala Kabiito. Sebo kwa Zabbuli zino nazo zalungamizibwa. Kuba bwe tusomako mu Luka 24 kadde kiwanika agenda tusomerako Luka 24 44 paka 45 tulabanga ne Kristo yennyini aziwera obujulizi. Luka 24 44 paka 45 paka 45 sorry. N'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe. Bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli, n'alyoka abikula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa. Sebo byalungamizibwa. Okumanya byalungame Yesu wamala okubikooneramu n'agamba nti byeyawandiisa mu bannabbi ne mu Zabbuli, tumanya nti ababiserekitinga okubiyingiza mu byawandiikibwa balungamizibwa. Nolwekyo Zabbuli nazo ekitundu ku byawandiikibwa ebitukuvu. Kyoyanziza nnyo ssebo. Nja kusaba tugendeko mu Samwiri ekyokubiri essula 23 olunyinyi olusooka paka ku lwokubiri. Samwiri ekyokubiri 23 olusooka paka ku lwokubiri. Era bino bye bigambo bya Dawudi ebyenkomerero. Dawudi mutabani wa Yese ayogera. Era omusajja yagulumizibwa waggulu ayogera. Katonda wa Yakobo gwe yafukako amafuta. Era asanyusa olwa Zabbuli za Isirayiri. Omwoyo gwa Mukama gwayogerera mu nze, ekigambo kye ne kiba ku lulimi lwange. Tweyanziza nnyo ssebo. Ffenna bwe tusomaawo tukkiriza oba tulowooza nti Zabbuli zonna zawandiikibwa Dawudi. Naye mu lesoni baatulazeeyo abawandiisi abalala abamu be tubadde tutamanyi nti nabo bewandiika Zabbuli. Nja kusaba abatuuliza mu bategeeze kuba wandiisi be mwalabye bw'oba osobola otubulire ne Zabbuli ze bawandiika. Bamukiwanuka. Mwandiisi gwe bayita Asafu yawandiika Zabbuli eziwerako era eyataano n'endala nnyingiko. Ne Musa ku bawandiisi ba Zabbuli kwali ayawandiika Zabbuli emu ku ze ey'ekyenda. Zabbuli ey'ekyenda Musa. nga sinayongerako Yesebo. Merinnya lw'okuddako Katonda emabega ku Musa ku Dawudi. Yesebo. Dawudi yagambye nti omusajja agulumizibwa. Sweet psalmist of Israel. Eyalungamizibwa omwoyo gwa Mukama n'ekigambo kye nga kiri ku ki. Ono Zabbuli yawandiika nnyingi naye zazikakasisa ddala nti zalungamizibwa. Omwoyo n'ennyini kyo kakikola naye akimanyi. Bwe zigatibwa ku byawandiikibwa kiba kituufu. Akati sebe eriyo n'abaana ba Koola abawandiika Zabbuli 42, 44 kutuusa ku 49. Abateeka Zabbuli zino batuyamba okumanya kubanga bakiteekako waggulu. Tiene Zabbuli ya Asafu, tiene Zabbuli ya abaana ba Koola. Musombawo wenyi
Kolo ono tulina kye tumujjukirako wanga batugambye nti abaana be oba be tuyita ba descendants abava mu lunyiririrwe nabo bawandiika Zabbuli. Kiki kye tujjukira ku Koola ba? Koola, Dasani n'Abiramu baleeta akeegugungo mu nkambi ng'abaana ba Isirayiri baakava e Misiri. Ne baleeta akeediimo ne babonerezebwa ettaka ne lyasama ne beemera. Wandisuubidde nti abaakola kino tebayinza ate kuvaamu kirungi mu baana baabwe. Neewewuunye abaana ba Koola, bazzukulu ba Koola bavaamu Zabbuli empitirivu. Nekindaga nti Mukama Katonda akozesa buli bantu mu ngeri yaabwe. Gatulaba bano abakozesa, akozesa ba Sulemaani, akozesa ba Dawudi. Katonda buli muntu amwewa amukozesa. Tweyanziza batulaze ne Sulemaani yawandika Zabbuli eya 72 ne 127. Ne batulaga Ithani, ne batulaga ne Kamani, bonna bawandika Zabbuli. Naye nga tukyali awo, Zabbuli tugambe zonna ziri 15. Naye kye mmanyi mu ezo buli omu alinamu Zabbuli emukwatako, obe munyumira, obe yatuukira ku mbeera gye yalimu n'agyagala. Ndowooza mugenda kutuwaayoko Mwami Kuteesa, olinayo Zabbuli gy'owulira mu mutima gwo nti eno enkolako. 36. Yes, sir. Atusomere akanyiri akamu. Nga bw'akyanoonya langi bawe. Zabbuli ya 36 enyumira nnyo. tusomerayo lunyiriri nga 1-2. Agamba ekyonoono ky'omubi kyogerera mu mutima gwange nti tewali kutya Katonda mu maaso ge, kubanga yenyumiririza mu maaso ge ye ng'obutali butuukirivu bwe tebulirabika ne bukyayibwa. Ebigambo ebyakamwa ke bwe butali butuukirivu n'obulimba, alese okuba n'amagezi n'okukola obulungi. Musoma Kakembo yiyo zange ziri 2. Esookera ddala Zabbuli ya 23. Kama emusumba wange seetaagenga, njagala nnyo bwe mmanya nti Mukama musumba, si manager, si boss, naye musumba wange. N'ekyokubiri, bwe mbeera naye oba ndi mukatamu, oli mu kiwonvu, oba ndi mu ddungu, oba ndi wakati mu balabe, ye musumbawo. Musumba wange naye seetaagenga. Esooka. Eyokubiri Zabbuli ey'omunaana. Zabbuli ey'omunaana eyo tusomeyoko oba? Tusomeyoko mu Bayibuli yaffe eri. Mpa ku Bayibuli. Mbikulira ku Bayibuli eyo. Bayibuli eno bagiyita message Bayibuli. Naye mukadde kiwano kuba tusomereko mu eri. Eno endala eno. Esisonkole? Obeera? Eyo. Zabbuli ey'omunaana olunyiriri. Nga ku Lwakusatu. Olwokusatu lugamba bwe ntunuulira eggulu lye wakola n'omwezi n'emmunyeenyi bye wateekawo
nebuuza nti omuntu ataliiko bwali lwaki omulowoozaako era omuntu obuntu lwaki omulumirwa neyongere maaso ekibuuzo ekyo sikiddangamu nanoonya ansa neyagala okumbula naye omuwandiisi agiwa wamukola n'abulako katono okwenkana gwe Katonda omutikkira engule ey'ekitiibwa n'ettendo wamuwa okufuga ebintu byonna bye wakola ebintu byonna wabiteeka mu buyinza bwe weewuunya Katonda okuleka eggulu najja n'afa ku musaalaba egologoosa n'amaliriza najja okunoonya akakembo ekawuku Mengo gy'asula kiki ennyo alina ke yatuteekamu anoonya Zabbuli eyo njagala nnyo naye mu Bayibuli eno oba otuwayo eddakiika dakiika Bayibuli bagiyita message Bible y'abavubuka. I look up at your macro skies, dark and enormous, your handmade sky jewelry, moon and stars mounted in their settings. Then I look at my micro self and wonder, why do you bother with us? Why take a second look our way? Why do you bother with us? N'olya Katonda ng'alaaja na mu Zabbuli 7:3 nabakolera bino ne mbakolera biri ne mbakolera bino ne munvaako ne mbalondoola ne nkola ntya. Why bother? Naye nnyabo koleseyo ke kasinga obukulu. Yet we've so narrowly missed being gods. Akasome bulungi nnyo. Yet we've so narrowly missed being gods, bright with Eden's dawn light. twabulako katono Twabula kata. tubeereba Elohim mu ngeri gye yatukola twabula kata tubeerenga Katonda. kyala kabete eyo Emu nange nfaanaganako nga musumba Kakembo eyabiri mwesitu naye n'ekikumi 18 ankola bulungi nnyo. Agamba nti mumwebaze Mukama kubanga mulungi, kano ke kasinga okunyumira, okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Amin. Mwami Daudi 37 olunyero lusooka agamba teweeraliikiranga olwabo abakola obubi, so tokwatibwanga bujja kwabo abakola ebitali bya butuukirivu. Olwabiri, naye ababi balibula n'abalabe ba Mukama balibanga ekisinga amasavu mu birundibwa, balibulira ddala mu mukka. bamaze nze ndi wa Zabbuli 5:1 naye olwokutaano olwo lunkola bulungi, naye tetujja somayo olw'obudde, naye ng'eya 5:1 enkola bulungi. Tukyali ku kitabo kino ekya Zabbuli, naye tulabye nti abawandiisi balina obukodyo bwe baakozesa nga bawandiika Zabbuli, ng'akakodyo akasooka ke baakozesa nti ekitabo kino baakisengeka mu ngeri za mirundi 5 divisions, nti Zabbuli esooka paka eya 41 eyo nsengeka esooka, 42 paka 72 nsengeka yakubiri, 73 paka 89 yakusatu, 9 paka 16 yakuna, ne 17 paka 15. Zeze nsengeka mmeka 5. Omulowooza lwaki omuwandiisi yakola bw'atyo? Si muwandiisi. Abasengesi basengeka Zabbuli ezaggwedde okuwandiika, ng'ezimu zawandiikibwa tebanaba na kuzaalibwa.
njagadde kusobola kutereeza Yes. abasengesi editors lwaki Basengeka bwe batyo. nti abaazikuŋŋaanya ekyazi basengesa bwe batyo nzikiriza nkyogere muzungu male nkiddemu. They divided them according to the content and the chronological flow. Ebintu nga bwe byali bizze bibeerawo kubanga musumba we yabadde yanjula yatugambye nti baaziwandiika okusinziira ku experiences. Kati abaazisengeka baagobera events nga bwe zajja ziflowinga, kino kye kyasooka, kino ne kiddako, ne baziclusteringa bwe batyo. Era okufaananako n'ebitabo bya Musa 5 events nga bwe zijja mu lubereberye okuva bwe bityo ne divisions zino zoyogeddeko 5 bwe zifaanana. Yes. sisaawukana nnyo mukyala Kabiito kyagambye content ne chronology history bwe baasiziira bizifaananya bizigatta bwe baasiziira kyoba olaba nina ezikwata ku kabaka Dawudi ezikwata ku bwakabaka ezo baziteeka mu ttuluba limu, nayo ezikwata ku kaseera ak'akazigizigi Obwasuli bwe bwalumba Isirayiri nazo ne baziteeka zokka. Ezo nga zeefaananyiriza ekyali mu Baleevi. Nazino ez'okudda okuva mu bunyage nazo ne baziteeka zokka. N'olwekyo nga bwe mba nnoonya oluyimba olukwatagana ku kuva mu bunyage ngenda bugenzi n'enkebera mu section eyo. Nga bwe tulina akatabo kaffe ak'ennyimba nti noonya nnyimba za kutendereza bazinteerako wali, ez'okusembera, ez'okusinza, tweyanziza nnyo Musumba. Ekirala kye baatulaze akakodyo akalala ak'empandiika baatugambye parallelism oba ebitakwatagana. Tukinyonnyola tutya ekyo abatuwuliriza mukyala Kabiito gwe musomesa w'Olungereza? Parallelism bagezezaako okutunyonnyola kiyinza okutegeeza ebintu bibiri. Ekisooka oba tusooke tusomeyo Olunyiriri obanga tetunasoma n'Olunyiriri tusooke tunyonnyole ekyo akatundu kano ke tugenzeemu omuzindaalo. Kano akatundu ke tugenzeemu literary techniques. Abawandiisi abawandiikanga Zabbuli mu kiseera kyabwe nekyayagala okuwandiikako n'engeri gyayagala kiwulikike ng'akozesa akakodyo gundi akaliwo ku mulembe ogwo, ku mulembe gwaffe guno. Bano bayimba raapu balina engeri gye bakubamu ebigambo, ekigambo oba digida kale nida nga buli kyamaliriza akimaliriza n'ennyi n'egundi ne rhyme. Naluli abawandiisi ba Zabbuli balinangayo techniques ezatuukira ku mulembe gwabwe, ezimu ku zo ze tugenda okuyitamu. Abantu bano basobola okutegeera obulungi n'okunyumirwa n'okukwata amakulu. Twalabye nti ne zino Zabbuli zaali zitwalibwanga ebitontome ebyatontomebwanga mu biseera ebimu ate awamu, so nga kyetaagisibwa okuba nga bimanyikiddwa bulungi era nga biyimbibwanga oluyimba. Ekizibu nti kitontome okukivuunula mu Luganda ng'okijja mu Lwebbulaniya oba mu Luzungu okiyimbenga bwe okitontomenga bwe bakitontoma wali obuzibu. Ennyimba n'ebitontome tebigoberera nnyo sensi yokka gyeyagala okuwa, naye mulimu rhyming otyo. Sagala kwogera binaleetera bizibu olw'okusikiriza abawuliriza. Ndowooza kanjireke ndi ku public gundi banyala kwogera ku nnyimba
tulina gweyogera mbivudde nti mu nsi ya music ne poetry kuba bino biri part of literature tuziyita styles oba techniques abawandiisi ze bakozesa to convey a message in a more suitable manner nti they don't want to offend the person listening but they want that person to enjoy ate asigale nga awuliriza oba oli awo n'okukwata kyakoze atya kyawulidde bwe tuba tuwandiika oba kitontomo oba nga tukiyiga tukiteekamu entunnunsi era oba olina bw'oyigiriza amuvudde ku beat n'abawandiisi ba Zabbuli baateekamu obukodyo bwe butyo kuba butambula bwe bumu nga bwe kyali luli ne kati naye temunnakanyonyolawo ke tubaddeko kati tubadde tunyonyola bukodyo lwaki baabukozesa yes otubuulizizza parallelism ebitakwatagana mu lesson bakabunudde ebikwatagana era banyonyodde bwe bati nti nyinza okukozesa ekitundu ky'omubiri kimu naye nga ntegeeza omubiri gwonna oba yes nyinza okuwa ekirowoozo gundi nga mukyandiiko kye tugenda okusoma nensooka nkyogera bwe nti ekirowoozo kikimu nenkiddamu nga nkivudde mabega nekiddamu nga naye bona okirambulula kitegeeza ekintu kyekimu nga biri paralelo tusomeyo kimu atataddeyo mwoyo ng'ayinza obutakitegeera buki kubanga ye mwoyo mutukuvu ekigendererwa ki kwe kututegeeza amazima gonna kakati kitegeeza nti tuteekwa okuba nga tussaayo muki omwoyo olw'okutegeera byebinnyonnyolwa okugeza nyinza okugamba nti akasolya ka gundi naye nga ntegeeza ab'ennyumba bonna naye nga nkozeseza ekigambo kimu kaki kasolya nga bwe tugenda yes Zabbuli ye113 olunyiriri olusooka weebaze Mukama gwe mmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange mwebaze erinnya lye ettukuvu agambe nti weebaze Mukama gwe mmeeme yange naye ng'emmeeme agitegeezezza okutegeeza omubiri gwe gwonna ate bwavuganga ekirowoozo kyekimu n'akiddamu nga akitadde mu ngeri ndala naye nga kyenda kwebaza kutendereza Mukama mwebaze erinnya lye ettukuvu akakodyo ak'okubiri ke baatuwadde bakayise ebifaananyi imagery yes Nsumba Kakembo ako okanyonyola otya akuwuliriza ako njagala okunoonya akakafaanana ku mirembe gyaffe ku bayimbi bagenda bayimba ku mikwano gyabwe mukwano gyagala namwe gwe emmere yange gwe sukaali wange gwe ttaala yange naye nga mubutuufu si ttaala naye nga function era nga si sukaali si sukaali naye nga amakulu awuliriza otegeera nti ddala kituufu ansi okukulumizza mu Bayibuli bwe ngamba nti the Lord is my shepherd Mukama ye musumba wange ekigambo ekyo nyinza okukigaziya nekijja mu Samuzi 15:2 naye nga Katonda ono talina muggo nange siri ndiga naye amakulu ag'omusumba
imagery. The Lord is my rock. Come on, the Lord is my shield. I'm under his wings. I'm under his wings. Ebifaananyi ebikozesebwa okugyayo amakulu ag'ebuziba amagazi amangi zisangibwa nnyo mu Zabbuli. Ate nga gatuukira ku mbeera wetubeera oluusi wekanga bwekansi nga mu kiseera ky'oyogeredde nti Mukama ebyo ebiwawaatiro byange nga mbeera gy'obaddemu muzibu ne Mukama n'akola ki n'akubikkako. Tweyanziza akakodya akalala ke baatuwadde okuddiŋŋana omulamwa, repetition of theme, kitwasanze mu Zabbuli 136. Tugenda somako ennyiriri nga 2 olusooka paka ku Lwokuna tulabe engeri gy'addiŋŋana omulamwa. Mumwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Mumwebaze Katonda w'aba Katonda, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Mumwebaze Mukama w'abaami, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo akola ebyamagero ebikulu yekka, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Oyo yakola eggulu n'amagezi, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Mulabye engeri gy'addiŋŋanye. Mumwebaze omulamwa naye nga ayagala amakulu tugategeere. Kubeerera akabonero akakodya akalala ke baatuwadde mu Luganda tebakavunudde naye mu Luzungu kali merism. Tusooke tusome olunyiriri Zabbuli 88 olusooka then ya omukyala Kabita agenda kutunnyonnyola nga tumaze osoma olunyiriri olwo. 88 olusooka. Ayi Mukama Katonda w'obulokozi bwange, nakaabiranga emisana n'ekiro mu maaso go. Okusaba kwange kuyingire w'oli, otege okutuuko eri okukaaba kwange. Mary's mourn kyandibadde nga exaggeration oba hyperbole. Bw'agamba nti nakaaba emisana n'ekiro, tekitegeeza nti bwakeera ne buziba ng'akola ki, naye kitegeeza nti yasaba obutakola ki, obutakoowa. Ate ng'ageraageranya ebintu bibiri ebitafaanana, emisana n'ekiro. Emisana kirala n'ekiro kirala, byawukana naye byonna bitadde mu gundi y'emu. Ekiba kitegeeza nti newankubadde emisana ayinza okuba ng'ali ku mirimu gye mirala, naye ebirowoozo byo byonna byaliwa ku Katonda we. Asaasira emirembe ki n'okuyita mu kiro, era akola ekintu kye kimu. Newankubadde ng'ali mu tulo, naye otulo otwo atuyitamu, naye nga waliwo obwongo gye buli. Kyava nti okusaasira kwe ozira akasembayo ke baatuwadde kaliseera mu Luganda naye mu Luzungu kaliseera. Akuko kategeeza ki nti waliwo tuba tusoma Zabbuli n'olaba nga bataddewo wali akagambo interlude. Mukyala Kabito, Musumba Kakembo, kansokerewo makulu ki? Makulu ki yateri akamanyi. Kubanga tetulina bwe tukanyonyolwa, naye tulabulabi nga kateekeddwawo. Ffe abateebereza n'abateeka music mu bintu bino ne tukakozesa okugamba nti wano katukendeeze ku ddoboozi, wano ku Ettendo, wano katukyuse ku piiki, wano battena bokka be bajja okuyimba.
kiseera naye nga teri amanyi makulu gakagamba ono discount tulikategerera mu ggulu tulikategerera tweyanziza nga tweyongerayo nga tumaliriza tugambye nti Zabbuli zino buli mbeera yonna musanyu munaku nkutendereza ng'ofiiriddwa mulimu Zabbuli ekwata mu mbeera gy'olimu. Tutandike ne Zabbuli eya 33 olusooka paka ku lwokusatu tugimaliriza mu mbuulire eyo ekwata ku mbeera ki 33:13 olusooka paka ku lwokusatu. Musanyukirenga Mukama mu abatuukirivu okutendereza kusaanira balina mwoyo ogw'amazima. Mumwebaze Mukama n'ennanga muyimbe okumutendereza n'ennanga ey'engoye 10. Mumuyimbire oluyimba olujja mukube ennanga n'amagezi n'eddoboozi eddene kubanga ekigambo kya Mukama kigolokofu n'omulimu gwe gwonna agukola mu bwesigwa. Mbeera ki ereetera omuwandiisi okuwandiika ebigambo ebyo? Kiki kyaba alaga? Walabikawo obutafaayo nti wabaddewo abalina nga balina kye batategeera buki bulungi. Kakati agezaako okubagamba nti musanyukire mu Mukama. Nzo okubanga oli munakuwavu alabika ne mu kanisa no tubaamu ng'oli ali mu kanisa n'okuyimbaga balaba bayimba ye n'okuyimba takola ki tayimba ali awo. Kakati omuwandiisi agezaako okulaga nti ffenna twandibadde twegattira waki wamu mu kutendereza n'okusaamu Katonda waffe ekitiibwa. oba nti omukolo gwa ssanyu kuba entongooli ey'enkobe 10 musitule ku maloboozi musaakaanye guyinza okuba nga guno omukolo gwa ssanyu naye nga bw'ogambye nga gukubiriza abantu bonna bonna benyigiremu. Katumalirize ne Zabbuli eno ey'okusatu essuula esooka paka ku lwokuna. Mukama abalabe bange nga beeyongedde abagolokoka okunnumba bangi aboogera ku mmeeme yange nti talina kuyambwa mu Katonda. Naye ggwe Mukama olinga bwenkuuma ekitiibwa kyange era ayimiriza omutwe gwange n'eddoboozi lyange nkoowoola Mukama naye anziramu okuva ku lusozi lw'otukuvu. Sumba Kakembo Zabbuli eyo mbeera ki omuwandiisi mwagiwandiikira? Time of trouble. Ayo mukazibu abalabe be bamuli bubi naye newankubadde kiriwo ekityo akyalina obwesige mu Katonda. Akyamwinamu essuubi nti ye ngabo ye yamukuuma. Mukama Katonda kitaffe ebyawandiikibwa nga ne Zabbuli mweziri waziteeka mu byawandiikibwa okutulungamya. Tuzeebaza kubanga zituukira bulungi ku mbeera zaffe. Buli mwayogedde Zabbuli emusanyusa. Mu kiseera kino kye tugenda okumala nga tuziyigako tuyamba okussaayo omwoyo okuziyitamu zonna tuzisome zisitule emitima gyaffe n'ebirowoozo byaffe okusinza kwaffe okufuna amakulu n'okunyuma mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina.